ekyamu naye yogera nnyo abaye musirike yogera nnyo. Kaakati omukyalo omuganda bwe yeesiba Gomesi obulungi tugamba nti awoomye. Mpaayo ekigambo ekirala ekyoluganda nedda. Abakoze ekisebo nedda. Womulala abakoze eki abasimbye omugongo nedda. Naye omukyala wuli erisooko nedda. Omukyala oli waku bakyala abo be bategeera ebya Gomesi awole nakyogedde okunekanekana si kyetwagala. Nedda. Waliwo ne sayidi eno nedda. Aliwa kati gwe nyabo kankubuuza ekirala. Omukyala bwe yeesiba Gomesi wangi waliwo akatuli akasigala wano kakozesa ng'ensawo tukayita tutya? Yogera nnyo. Salaamu aleikum mugenda bakuwa essente. Awuliriza katuwumulemu katono. Ekyo kiba kikondoolo. Basebo ne bannyabo njagala okwabuulira. Omukyala ayambala twagambye tuyinza okubisanga eri ngenda bibabuulira wali nga tumaliriza. Katuwumulemu katono katudeemu kapiika ne tweyongereko emabega. Essente weeziri temufaayo. Obudde bwonna tuli wano. Wano obadde okanga mu bukanzi. Wano obadde ekanga mu bukanzi kulaba nti gye muli. Kaakati tuzzeeyo ku nsonga namba emu genda ku muzindaalo. Omupiikanyi namba emu. Omuzindaalo abatambuterezaamu 98 95 rediyo omuntu wa bulijjo wetuli. Mbebaza okuba nga tutambula ffenna tuli mbiriizi. Tugenze mu byobuwangwa ffeeza ey'okubiri namba mmeka? 16. Kale 16 tuddeyo. Matiya Sebuufu etuyinza kugenda mu maaso nga kigemuzo eyo taliiwo. Ate baani ababbiwo Matiya wano? Nalo naye jetitiyesse basebe ne banyabo tukyagenda mu maaso. Tukyali kulenya obuddeyo omuntu wa bulijjo tusinzidde embiriizi mu kisaawe eky'embiriizi wetusinzidde era nga tubeebaza nnyo bannaffe abatutaddemu ssente. Twebaza nnyo bakama baffe abaafuna ekirooto kino ekyokwongera ettaffaali ku mwana waffe asoma secondary. Mulangira tugende mu maaso omuyambiratoke nakomyewo 16. Matiya oyiriza bulungi amazaalibwa ga baffe Ssaabasajja Kabaka ag'omwaka guno 2023 gaakuzibwa ddi? Anaatubuulira Wakayima Ashadu watera okubeeranga ku mazaalibwa ga baffe babuulira ekituufu. Ennaku z'omwezi zaali 13 omwezi ogw'okunoba guyite Kafuumuula Mpawu 2020. Ekirala 18
mpamulamwa okwatambulizibwako emisinde gya Ssaabasajja Kabaka ogw'omwaka guno. Ennono Bakayima ewali Abeekituufu. Empologoma yakubiriza abasajja okubeera abasaale mu kulwanyisa Mukenenya. Si kyekikyo namba 2 genda. Toli mu kakwikalo ka lulimi Luganda, tuli mbiriizi mu kisaawe. Embira egenda kunyookera wano mujyagiwulira. Wamma Dembe namba 13 wendi. Wuliriza, minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yaani? Akiganye Wakayima atewali awulira ekituuko. Oweekitiibwa Joseph Kawuki nga neggolo yabaddeko ayogera buli kimu abeera naye n'ayogera. Kale tugende mu maaso. Namba 2. Namba 2 kiikino. Kika ki ekyawangula emipiira gy'ebika esizoni ewedde? Ekika ky'endiga bakuwa obubonero busatu. Ekyatomera olugave. Tweyanzanye genawo addako. Kale tweyanzenge lwakuba naye gyekizeemu naye kati nga Chris Bwanika ow'ekitiibwa wa gavumenti ez'ebitundu naye tubadde tumanyi Joseph Kawuki. Kale mukulu atutegeezezaamu naye akubeera tiyakizeemu. Wabula namba mmeka? 12. Ani akulira minisita mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka akulira ebyobuwangwa, embiri, ennono yaani? Bakuwa obubonero busatu. Ekirala 19 kiikino. Abaffe Ssaabasajja Kabaka yatuteerawo empaka z'omupiira era kati ziyinda. Si kyekikyo Ssaza ki eryaziwangula omwaka oguwedde? Kakoki nakuwulira ali awo atudde nakubuukire otomugunya amagufa. Wali Wakayima kale Busiro bakuwa akabonero. Busiro yakuba Buddu 2-1. Ani Asad Dembe bwowaka Dembe Ibrahim. Eddala ani wapi? Namba meka? Ino omutaka akulira abataka b'obusolya bw'oba otubuulira. Babyogera nnyo ku redio kuddwawo Bruce Kabanda. Wakayima Sereko. Wakayima bamweganye babuulire omutaka Namwama Augustine Mutumba, musajja muwanvu mulungi nnyo munyirivu. Kale genda ku kirala 14 kiikino. Mpa minisita w'abavubuka n'okwewummuzaamu mu gavumenti y'Abeene. Oweekitiibwa Ssekabembe. Abakulu abo tubateekako ekigambo ow'ekitiibwa. Tubadde tuyinza n'obutakuwa akabonero. Ekirala biweddeyo. Waliwo omulala?
Wetannabuuza Kadiba teyazze. Kadiba teyazze. Katugende ku bibuuzo ebirala. Tusooke tumaliriza omutendera guno tubabuulire ekiddako. Olusongo otyo tukyali mbiriizi wamma yogerako nnyo 5 ojja kutereezaamu maama tereeza olupapulo 57 57 kakasa kweri kozi tutuusizaamu okay 57 buwuliriza kati tutuusa wano ennyini ng'oja waakalira bwe bagamba nti ono yazadde kannemeredde omukyalo oyo aba azadde ki obudde olina Kyalina obudde. wakali Ashadu bazadde muwala bakuwa akabonero. ekibuuzo ekirala 33 ekibuuzo kiikino namba 33 ettaka eggimu mu Buganda wano liyitibwa litya? tuyise Wakalima Bakuwa obubonero 3 bukamu. naye lwaki ogaba bulungi? Omwana ekibuuzo ekirala wamma namba 3 kiikino olusobyo kyeki? bakuwe obubonero 3. ekirala bannanga abakyala omuggo gwe musiye mukyasima lumonde n'omuggo bakyala ogwo tuguyita lusobyo otyo 32 kano nno kakeeka akakeeka akatonotono kebaluka okwongera okunywa ekiteeka ku mukeeka guli omunene kayitibwa kati Bakuwe obubonero 3. ekirala 43 essubi olumu libatteete olulala senke owulira balitabula mu menvu ne batandika okusogola essubi eryo bwe litabulwa mu menvu likyusa erinnya liyitibwa litya? Sisiro bakuwe obubonero 3. eyandika ekirala 49 we tuli wawano guno mwenge Naye yogerako nnyo. oyogera nnyo mwenge muganda wadde oli mwana mutono kunywape tukuwoomerwa omwenge omuganda ogutanoze muwemba omuganda aguyita atya? Okyalina obudde. olina Bakuwe obubonero 3. Naye yogerako nnyo. abantu bayiga Omuzindalo kusemberere. ekibuuzo ekirala 47 kino kikolwa simanyi lwaki gwe walonze bya mwenge ekikolwa ekyokunywa na 7 ekyokunywa ku mwenge okuwulira oba gukuze kiyitibwa kitya? Bakuwe 3. ekibuuzo ekirala 21. tuddamu okulabula basebo ne bajjabo kakati abakulu bannange abalediowudde muwulirize ekibuuzo ekiddibwamu ng'omwana tannakyanukula tubasala obubonero abantu muyisizaamu nyama amaloboozi
Nabenyansi yogera nnyo. Namba 21 Nabenyansi weetegekette na kusalako wabaawo akuziramu. Ssaabasajja Kabaka owuliriza abeera n'amagye mangi naye waliwo ejje lye tuyita ery'empingu litunnyonnyole bulungi tulitegeere. Semberera omuzindaalo. Beba Okyali n'olwo. Sabrina ni asoose. Sebo ejje ly'empingu ejje lya Kabaka eribeera ku nnyanja. Ejje lya Kabaka ery'oku mazzi erirwanira ku mazzi akabonero kamu erikulirwa Kabonga ow'Emmamba kalwanira ku mazzi ago. Ani bw'agendayo ku muzindaalo tweyanza engeri tukyagenda mu maaso.